Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani, kubanga tetumekana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emiriro egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde ekyomukifuba okutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna kwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokofu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukulu bonna. Era nange ndyoke mpeebwe okwogeranga okwasamyanga akamwa kange okutegeezanga n'obuvumu ekyama eky'enjiri. This is Uganda TV for you.